Bana kakana. Mukazi wattu awulidde ng'ensi ekomye, ng'ensi eweddewo, ng'ensi efunze, mukazi wattu agudde eddalu awulidde ng'asaanawo. Kigambibwa okusinziira ku information oba gye nzigye akatambi ako nti bamufeze miliyoni 10 bweddu, okusinziira nti naye akwasaganya mobile money, anawo agent banking aba Equity, Stanbic n'ebisigadde. Waliwo azzaawo neera mbu alwiriddewo ddala okusinza mu background nga w'osobola okubeera nga owulira, naye mukazi wattu olukitegedde nti naye abamufeze kate agwa eddalu awunze, kweganga n'omuntu w'otandikira omugamba nti bambi guma maama guma, amazima ga Katonda wakubula. Otunula miliyoni 10 otegesewo ka bizinensi ko kayimiridde, mulimu capital wa miliyoni 10, mazima ga Katonda oyinza wulira otya nga omuntu azze n'akufeera n'azitwala, omuntu azze n'akufeera na olidde ennaku mukazi wattu gy'ayitamu naye nga sisobola kubeera nga njirireetinga kubanga kyayitamu ye yekka yakimanyi, naye wanino kyoyinza okubeera nga omuntu omugamba omuntu yenna yali ayiseeko mu mbeera eyo, oba omuntu ng'embeera eyo esobola okubeera ng'ekutuukako nti si yebeera enkomekero y'obulamu, kasita obulamu bubeerawo, mazima ga Katonda olunaku olwo ne luziba, enkeera ne lukya, n'olala ne luziba ne lukya, n'olala ne luziba ne lukya, otegeera munya still ensi ekyasobola bunnyo okubeera ng'etambula besides business okubeera ng'eweddewo oba ng'ekyaliwo, naye kasita olunaku luziba ne lukya, mazima ga Katonda lukuwa okuteebereza oba okukakasa nti yes olaba luzibye ne lukya, n'olala lujja kuziba lukye, n'olala lujja kuziba lukye, ensi ejja sigala etambula. Looni ojja gisasula mpola mpola, ekizibu kibeera kikutomedde, kkiriza mbu ekyo kintomedde, naye ogaana okukkiriza n'olivinga in denial, butebannanziba nsobola ozifuna, nsobola okugenda ozitwakinga, nsobola okugira kino, osobola okugenda omusawo muganda, osobola okukola kino, awo obeera ogukomekkeredde ng'oli mu kuggweerayo mu denial. Naye kasita okkiriza nti yes banzibye, n'okikkiriza, that means kikuwa ne fresh start, entandikwa eyinza okubeera nga mpya. Kankusawo subscribinga n'okozesa Max Media, tujja kubeera nga omisinga updates naddala nga zino.